balamusizaako yonna gye muwangalira mwebale okwekuumirako ku mukutu guno Olasange Online TV mwebale okugoberera ebyensonga ate nebaza nnyo okusingira ddala mmwe bannayuganda abasubscribinze ku mukutu gwaffe guno mwebale namwe abagusharinga ne muwaako bannammwe ne mutambuza sooka okubeebaza kubanga ekitali bulijjo erabira ekiwe ekirungi ekirondi nakyo takijjukira kale nga bwe kiri nti eyerabira ekiwe n'ekirondi tajjukira siyinza kubayitako kapaalo omukulu kaayita ku muto nti naababuuza oba naakubuuza amadda nedda nsooka kubeebaza mba saagala kuteeka malombe mu mukaabu kubanga munnanga kukola obulungi ofata omwerabidde nange kinkakatako okusookera ddala okwebaza mmwe ababunyisa olulimi naddala omukutu nga mugugabirako bannammwe mukola kyamaanyi nnyo 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 era mugendere ddala mu maaso nga bugolo kubanga yengeri yokka gye tusobola okukuumamu ebyaffe era nabagamba nti olulimi ly'eggwanga bajjajjaffe baagera olugero ne bagamba nti olulimi ly'eggwanga kye baali bategeeza mu kyo nti ebirala bino byonna nga bigweddewo bigenze olulimi lusigalawo nga empagi etasobola kuseesebezebwa oba okuliibwa enkuyege zisobola okulya empagi zonna ezizimalawo naye ffe wano kye tulina ekisobola okutukuumira awamu lwe lulimi kyovalaba olugero lugamba nti olulimi ly'eggwanga kubanga olulimi lwe lukuuma eggwanga lyonna okubeera nga liri wamu litikitole era kyovalaba nti abantu abaali bagezaako okutaataaganya empagi eno nga baga nti olulimi basobola okuluggyawo oba baluweerwa mu masomero nasigala mbasekerera olw'ensonga nti ekyo tekisoboka kuba kuyumunguza bisiriiza okujjako nga buli muntu bagenze bamusalamu olulimi lwe nga tasobola kwogera kati olulimi mulutye muluwe ekitiibwa n'olwekyo mwongere ddala okulwagala mwongeremu amaanyi abalubunyisa yonna gye muli gye musinziira ekyalo ddiba lya mbogo terizingwa omu kale baalugera nalwo lwatuukirira ekyalo ddiba lya mbogo terizingwa omu kati ffe tukole buli ekisoboka okulaba nti tulwanirira olulimi luno nze munnabusiro saava bosa musisi n'olwaleero nyanyiza okufaananako tugende ffenna bwayanyiza mu nnimiro muli mutya embeera batwalaganye etya kansuubire nti muli bulungi abafunye ebizibuzibu bambi tubasabira mutebuke embeera oba oliawo ate ebyo mubiyitemu mujja kubiyitamu naye mwekwase namugereka yeka yasobola okubayamba okubivuunuka abafunye ebirungi tujaguza wamu nammwe mwebaze Katonda kuba si buli muntu nti ekirungi kyofunye akifunye si byangu olunaku olwaleero tugenda kuyita mu byafaayo by'essaza Kooki lino tulabire ddala kuba Kooki ono abuzaabuza nnyo abantu ebyafaayo bya Kooki bingi ebyawandiikibwako ebyedda bingi nnyo n'abantu bangi bibabuzaabuza era abamu basigala beebuuza ddala Kooki bwakabaka obwetongodde oba Kooki nalyo ssaza lya Buganda kati twagala tulabe Kooki bwakabaka obwetongodde oba ssaza lya Buganda ebyafaayo bingi byawandiikibwa ku Kooki eri abawandiisa abaasooka oba abaatusooka okuwandiika kati twagala tugeraageranye era tulabe ebyafaayo bino ngenda kusooka mbayitiremuko ku byafaayo ebya Kooki ebyawandiikibwa mukadde waffe Mike Bazze Bulala Nsimbi ate oluvannyuma nja kukuwa n'ebyo ebyawandiikibwa Katikkiro amanyiddwa nga Sir Apollo Kalibbala Gulemye naye bwe yalambika naye tugoberere mpola mpola tujja kubaako ne we tubisibira kakati kigambibwa nti Kamuswaga yewe essaza afuga essaza Kooki bwe tuba nga tuli ku baami b'amasaza era essaza lino liri ku mpero za Buganda ne Ankole bwe njogera ekigambo empero saagala obule empero kitegeeza omuzibo oba ensalo kati essaza lino liri ku mpero eya Buganda ne Kooki kitegeeza nti ku lukugiro kwennyini Buganda weesalagana ne Ankole empero essaza lino liri ku mpero ya Buganda ne Ankole nti ku mpero oba ku mukumbo oba ku muzibo essaza lino kwerisangibwa kwennyini kweriri kakati essaza eryo Kooki
alira Mulayi Kamuswaga era ye mukulembeze owalyo munono. Ekyo kyondowooza mubadde nga mukimanyi kuba tukyogedde emirundi mingi nnyo. Kooki bwali Bwakabaka obwetwala bwokka era Omubito Bwowe mutabani wa Olimi Yisansa Gabigogo yali mukama wa Bunyoro Kitala. Ono ye yawangula ensi eno n'agifuulira ddala Obwakabaka bwe. Obwakabaka bwe Kooki newankubadde nga bwali bwetwala bwokka, naye okuva lwe bwagunjibwawo okutuukira ddala lwe bwafuuka essaza ery'Obwakabaka obw'e Buganda, bakabaka b'e Kooki baddukiranga nnyo eri kabaka w'e Buganda nga babadde batuukiddwako ebigambo ebizibu, oba oliawo n'ebyentalo basobole okubabeera n'okubasuula omukono mu ngeri ezitali zimu. Kooki lyafuuka essaza ly'Obwakabaka bwa Buganda ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga. Mwanga owokubiri, Mwanga Basamulekkere Kirevu Ntendeleewo, Mwanga owokubiri. Essaza lino ery'e Kooki we lijjira okufuuka essaza lya Buganda mu butongole. Tweyongerayo tuva mpola mpola nga twagala byonna mubitegeere mubimanye. Omwaka gwali gwa 1896 1896 essaza eryo Kooki lwe lyafuulibwa essaza lya Buganda. Naye nga mabega eryo nalina bwali Bwakabaka obwetongodde, naye Obwakabaka obutonotono. Kooki era nga Kamuswaga yeetwala nga kabaka weeyo, era nga oba oliawo ekya Kamuswaga kitiibwa nga bonolaba nti nno Bunyolo erina omukama, Busoga erina Kyabazinga, Buganda erina kabaka, Ankole erina Omugabe, ate ne Troole erina omukama. Oba munfuna bulungi ntegerekeseemu awo. Kati ne Kamuswaga ono ngeri gyakindi bwali Bwakabaka nga tebunafuuka ssaza, nga Kamuswaga kitiibwa ekiweebwa oyo akola ki, afuga oba alamula ensi eyo ey'e Kooki, kubanga edda baziyitanga nsi. Naye mu ndagaano eyakolebwa kabaka w'e Buganda ne kabaka w'e Kooki, kabaka w'e Kooki eyaliko mweyakkiririza okuwaayo Obwakabaka bwe okufuuka essaza mu Bwakabaka bwa Buganda ng'ali wansi wa kabaka wa Buganda, ate ne kabaka wa Buganda mweyakkiririza okubeera nga abala Kooki ng'essaza lye oba Kamuswaga ng'omwami w'essaza lye. Otegedde ensonga eyo? Ne kabaka w'e Buganda mweyakkiriza okubala ssaza Kooki okubeera essaza lye nga si Bwakabaka wabula ssaza. Kati wulira na kino, njagala na kino kiwulirize katono nnyo, kubanga waliwo ebintu ebikulu ennyo abantu bye balina okusaako essira, naye nga babirekeredde, bali mu kunywa bunywi mwenge. Abantu bali mu byabufuzi, ebintu ennyingo ezikola enseeno ezimu bazirekeredde, baziragajjalidde, baziyitako buyisi kapaalo. Kati kyetuva tuvaayo ne tugamba katuzibule abantu amaaso, tuyambe eggwanga, tubawe ku byafaayo. Ate ani anaabibawe tutaabibawe? Abavubuka abalala bali mu betingi, basiba mipiira, kano kalya kano tekalya, kano kalidde, simanya kibimba, simanya ebyo balimu. Naye ensi eggwaawo, ensi ekola ki? Ensi eggwaawo. Kakati wamma Obwakabaka bw'e Kooki bwafuuka essaza ery'Obwakabaka bw'e Buganda ebiseera ebyo nga Edward Kezekiya Ndawula ye yali Kamuswaga, era ye yali ayitibwa oba eyali abalibwanga kabaka w'e Kooki mu budde obwo. Mu bufunze mba nkifunzizza bwe nti, oba okitegeera mangu awo, obeera okitegeera mangu, oba okiraba mangu, era oba okitegeera wamu.
kale nno Edward Kezekia Ndawula ye yali Kamuswaga mu budde obwo. Nagambye omwaka gwali gwa 1896 waguwandiisa awo era kati ogumanyi bulungi. Kooti mu butongole nelifuuka ssaza lya Buganda. Ndawula Kamuswaga Edward Kezekia yali mwana wa Kabaka Yisansa. Kamuswaga yagenda okulya obwakabaka yasikira muganda we Lubambula. Kati katulabe ekigambo kino Kamuswaga engeri gye kyajjamu oba wawe kyava. Twaga twekenenye bulungi ebintu bino tubyetegereze kubanga bye bikulu bye byaffe. Ate emikutu gino we mugiraba mugisaasanye nnyo sheyalinga nnyo likinga commentinga sheyalinga tambuza bawe bonna bafune kubanga bino wano we bajja okusobola okubifunira mu budde bwabwe obutuufu. Otegedde ensonga eyo. Kati ekigambo kusaaga kigambo kya lulimi Lunyolo. Kusaaga naye nga baba bategeeza okufika. Nolwekyo ekigambo kusaaga kiva mu lulimi Olunyolo, kusaaga nga bategeeza kufika. Ekigambo kino nolwekyo Ndawula gwenjogeddeko Kezekia Ndawula omwana wa Yisansa eyasookera ddala okufika oba okusoba mu baana ba Yisansa abalenzi 10 be yazaala. Eyo no yensonga eyamutuumisa erinnya Kamusaaga. Nkujjira era nkuleetera nkulaga erinnya lino Kamuswaga olwayo lye muyita Kamuswaga wa gye lyava gye tuva ku kikolo. Omwana wa Yisansa eyasooka okusobola okufika mu baana 10 be yazaala ye Edward Kezekia Ndawula. Ate nga aligenda okufuka essaza lya Buganda mu mwaka 1896 nga Edward Kezekia Ndawula ye Kamuswaga aliko. Naye ate erinnya Kamuswaga liva mu kigambo okusaaga. Ekigambo ekyava mu Lunyolo kusaaga nga kitegeeza kufika kubanga ye yafikawo ku baana 10 aba Yisansa be yazaala. Nolwekyo twetegereze nnyo tumanye ensibuko, tumanye ebigambo byonna nga bwe byajja wagye byava. Kati oluvannyuma erinnya lino Kamusaaga kuba basooka muyita Kamusaaga ye lyafuukafuukamu oba lye lyakyuka ne lifuuka Kamuswaga olwaleero gwe muyita Kamuswaga oba gwe mumanyi nga Kamuswaga. Lyava mu Kamusaaga ne lifuuka Kamuswaga. Awo nsimbyewo nnyo omulaka era nyinyonyodde ekigambo ekyo nga nkisimbako amannyo. Nolwekyo linnya lyakakasibwa okubeera erinnya ery'owessaza afuga essaza ly'Ekkooki olwaleero. Okuva ku Edward Kezekia Ndawula Kamuswaga n'okutuukira ddala ku mbeera olwaleero gye tulaba oba olwaleero. Kkooki lifugibwa mu nsikirano era munda y'ababiito b'Ekkooki era n'obulombolombo bw'Obwakabaka bungi butuukirizibwa nga bagoberera ennono yaabwe nga bwe kyali okuva edda n'edda. Ebyo byafaayo bikwata ku ssaza lino ery'Ekkooki. Tugenda kulaba Kamuswaga alina eŋŋoma ze ezimuvugira ez'enjawulo era zirina amannya. Waliwo Mayange, Luwuga eyo nkazi, Butentwe eyo y'eŋŋoma y'entabaazi. Waliwo gye bayita Kaababembe eyo nayo ŋŋoma ntabaazi n'eŋŋoma endala eyitibwa Mabanja. Omubala gwa Mayange guvuga nti Kaitu Kaabanyangoma. Kati ate bw'otunuulira mu lulimi Olunyolo ekigambo kino Abanyangoma kirimu obulongo kubanga mu lulimi Olunyolo
gwe bayita Nyangoma abeera mulongo mu lulimi olunyolo. Olaba Bwakabaka buno bw'Ekkooki nti bo ensibuko yaabwo yonna yaviira ddala Bunyolo. Yaviira ddala Bunyolo. Kayituka Abanyangoma. Nyangoma ye Nakatu mu lulimi olunyolo. Nyangoma abeera Nakatu. Isingoma abeera Waswa. Kati Kamuswaga alina n'ennyumba ze bbiri. Ennyumba enkulu bagiyita Kajugira, n'eyokubiri bagiyita Naluju. Ettambiro lya Kamuswaga oba Kabaka w'Ekkooki nga bwe yali ayitibwa mu budde obwo baaliyitanga Mpola Kalemba. Lyabeeranga ku lusozi lwa Muzira Ekkooki. Ekifo eky'obutaka ekyazikibwamu abakama b'Ekkooki era nga kiziikibwamu n'olwaleero n'ababiito ab'eŋŋoma ey'Ekkooki kiyitibwa Kassebukengere oba Serinnya. Kakati ebyo ebyafaayo naagadde tugeraageranye mukadde waffe Nsimbi bye yatugamba ate ne mukadde waffe Kalibala Gulemye bye yatugamba. Naye ndowooza obudde bujja kuwanvuwa nnyo. Lwaki sitemu olutambi luno ne mbawo ekitundu ekyokubiri? Munzikirize ntemu olutambi luno mbawo ekitundu ekyokubiri ku ssaza ly'Ekkooki kubanga bijja kuwanvuwa nnyo ate olutambi lukalubemu okuweerezebwa. Kanduteme nja kubawo ekitundu ekyokubiri. Mwebale okugoberera ku 078 599 343 wowe na kyogamba 078 599 343. Abali ku WhatsApp nga muteka bubaka ku WhatsApp mikwano muteka bubaka bwamwe ku +256 781 599 343 eri +256 781 599 343. Tujja kubeera butoola era buli kintu kijja kubatambulira bulungi. Mweraba, mwebale kugoberera, bambi sharinga, likinga, commentinga. Mwebale nnyo mwebale ddala bakola omulimu ogwo.